eyange tennaba kati ya inspired gwa chairman Nyanzi yali Nyanzi twali gwa chairman no gwa Bobby byali bifubiri eyo tunagirabako eyayawe tetunagirabako biri byali bifuna byali biramu naye birebe mabega eyo mabega byafuuka mu munnaye togenda kuyingira ggulu ogenda kuba oyingira ogamba birebe mabega oddemu twabikyusa dda naye babyaba bitya ate nga wali wafudde dda ate nga jikira wali tofoirawo no life is a journey life is a journey nti wabeerawo olugendo lw'otambula naye ne Katonda ng'akugeredde olwo lw'olina okukola ki okutambula kakati I believe kati ntambula olugendo Katonda lwe yakola ki lweyangerera njagala okola ku mbaga yayawe tuli ku right track baaba yawe bagambe baagala mbagayo aweza bakiggale nali manya bakola agenda kiggalira ddala tumala bosi ate ng'oleta yawe eboyi ajja kuggwa ate ye yinza n'okubeera America naye kati Dr. Bosi yagenze mu bakadde oba nti tukulese mu bakadde nkwanjula mu bakadde bange n'ekino ekisajja obedde sinaba nakutegeera kati palukundekeyo mukinyumye babiri kati sigiriimu kati ate baga ndese mwana mulenzi ono mwanjule mu bakadde bange kati awe wabeera obuzibu buzibu ki bamwanjudde awo kyekyalemesa King Saha kubanga oli yali yakyakalanga ne taata w'entebe Headmaster oyo mumanyi kapande yakateka mu kkoona obalwaki lugudo yabba lubbe ne kaliwe kali naye lwakuba abaana baali bakyeyiya abasukurapu kati ngenda kufuna ka plastic ke batatundemu ngenda kufuna obulala olugudo yabba lubbe munnaye kaliwo ngaawo tebanabana kuzimbawo kapande kali tekalaze nti omuntu oluguudo yali authorizinga bulungi gwe tulaba tegenda ku Google ogenda ku Google ojja kulabako Mickey Wine Road kiriya kyekiriwo yaman mwendi namba emu ono kyali wange naye mulaba mbeerako okwo nga mulaba nga za analysis bazikola naye nga mwebale kunkyalirako nze ndi curious always sibeera na buzibu kitambula ekintu kitambula concert katusooke tuve mu yamuto wange ngenda kubamba buulira date tuli wa Dax all white concert 29 Uma Showgrounds with there eyo kasiteggwa kati ngamba buulira speech the headmaster pozeri wagikola lumu ne gravity simanya alabika ye yakola olumu nange faasinga obungi twali ku jahazi naye kati abala simanyi ani nze ndiwe munyonyo alikesinza kuva munyonyo ate nga nti ateŋŋerawa kyegambe ebyemunyonyo biggwera munyonyo naliwe munyonyo kati baali ku kyalo kati nga afe twali kirya tewaliwo tabu kati abaali heri simanyi emunyonyo ayagala komyawo maziga gazikira jahazi teyalina tabu jahazi teyalina tabu obuzibu waliwa obuzibu nawulira mubwogera eyo naye nga ffe eri twali bulungi anyway tuli wano ne Mickey Wine myemu jajja ddi yakoze interview agamba omukulu ono mukubba ennyimba alimmo era tugenda kukola omulimu ne jajja ddi naye tumutuukeko naye nga tusoose wano ewa Mickey jajja ddi nawulidde ayogera agamba nti wanyakula oluyimba kwegamba ebintu bye byakubba bubbi ekintu ky'oluyimba lwalagaddi lwewaddamu kyali kitya Mickey Wine era waliwo ku bujulizi mu bufunze
era all along okuva ebintu bino byafuluma nali nagana okola interview yonna concerning this olwa respect gyenina eri bakulu baffe abatusooka mu music industry okusingira ddala Ragadi. Nze Ragadi style ye yanyumira era nga naye akimanyi era nga buli we musanga mugamba style yo enyumira. First of all Ragadi ya inspiring okuyimba oluyimba nga Namata okuyimba oluyimba nga Nenkusaba because that was his style ngeberanga mu dancehall but a little bit soccer. By then we bakolera ennyimba Balagadi bali basimula Bakongo. Abakongo be baliko wano kakati nga balina okuba style ezaagala okuyingira mbali naye nga kinyumira wano era nakirabako ku lunaku olumu yali Oliver Ngoma twali Nambola awo twaleta Oliver Ngoma nga gwe tuleese nga main w'amaanyi naye nga Balagadi be baliko abatinitini. Oliver Ngoma alinga atayimba yeno kyeni gye yakuwa ku comedy store eri nagitimba mu nnyumba segeza badewo era ate kyogamba osolo obutayi kubanga ne ebigambo byayogeranga mpite ku comedy store yajimba yajimpera kirungi yo naye yajimpera mu bantu agabana ddala ku kamera ate ebintu by'ekidongo ebyekiro totegeera era yampira n'agamba Mickey Wine onkubira biki kakati nankubira era bwe nagiwangula because if I was this artist ntineraga nange lwakuba ndi star biki sandivuddeyo but I respect the elders. Kati ekintu kya Ragadi naawe what is the problem? I really don't know the problem. Nze jjajja Ragadi namukubira nze saagambako manager nti mukubire oba omuntu yenna nze kennyini era n'obujulizi mbuyina ate naye obujulizi obwo sandiyagadde bujjayo mpozzi nga ŋŋambye ye nga mpadde olukusa nti mbukole ki nti buleete naye nze respect gye nayina nali sisuubira nti kisobola okutuuka eno era all along mbadde ŋŋamba nedda jjajja Ragadi tasobola ku kitiibwa kyayina nekyemuwa tasobola kuvaayo nanneegaana gwe tunyumyanga ne yaŋŋamba wabula Mickey ogenda ginkubira nkumanyi ogenda gikuba era ndowooza ne mugamba nze kyensaba jjajja kintu kimu your blessings ebisigadde bindekere Katonda ajja bikola ne blessings zo bwe sibeera na blessings zo wano nga nva wano oluyimba lusobola obutagowinga right ne bwe mma ne blessings zo kyemmanyi n'agamba tewali buzibu jjajja Ragadi nasooka ne mukubira n'agamba nti okay kale kankirowoozeemu tugenda kwogera ne wayita like about 4 days nenzamu ne mukubira n'agamba okay no problem n'agamba no problem naye tugenda ku meetingamu tujja kufuna obudde tukole ki twogere ne tukipinga ono nga twogere n'ebyaffe okitegeera ndowooza kakati one day waliwo munne gwe nayogerako naye kati era naye nayogera naye nagamba Mickey yankubira tugenda kugera gundi kati lumu tubeera tuli waliwo nemikwano gyange kubana Abdulmulasi nalabye naye mwabiri yes Abdulmulasi yaliwo ng'ebintu bino bitanye yes Abdulmulasi yes abimanyi bulungi twagala tukikiriyalinga kiveewo tukitegeere kati lwakuba kimpulikira bubi okubeera olaba Farouk nze nga nze Mickey Wine kimpulikira bubi okubeera nga ninga agenda okufuuka akayinja mu ngatto obe ekikolimo eri jjajja Ragadi ate nga amazima gali nti oluyimba lwali lulwe okitegeera naye nange mu mazima amatuufu nange nina brand ey'okuprotectinga n'erinnya ery'okuprotectinga omuntu asobola okukukyawawo mu by'okusaaga n'agamba Mickey Wine mbadde nkwagala naye ekintu kye wakola bwe kubamu akafaananyi omuntu najja n'addamu oluyimba lwo nga takusabye naye nga amazima ga Katonda mu ggulu jjajja Ragadi namukubya n'essimu n'atakwata n'addamu n'ankubira n'aŋŋamba nti muto wange obadde onkubirako ne mugamba nti jjajja Ragadi kati kiri kitya n'aŋŋamba nti oyinawo ne ku ssente ne mugamba nti ne mugamba oli ludda nkusangawo n'agamba ndi wano ku National Theatre ne mugamba kanzija n'agamba agwa abambuulira wookola ki wooli ne mugamba tuli wano mbadde nva nakwembase ndi wano ku Lugogo bypass ku Cafe Javas
Jjajja Ragadi n'agamba okay nze kanzijaawo in 15 minutes. Jjajja Ragadi yennyini n'avuga emmotoka. Nzijjukira n'emmotoka gye yavuga, it was a left hand Lincoln. Okitegeera najja n'apaakinga awo Levikson yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti Jjajja Ragadi wuunazze. Mwali ne Levikson? Nali nze ne Levikson ne mutabani wange ne QC. Sisobola kuddira mikwano gyange egyo gye njagala ennyo kugiteeka mu katemba. Jjajja Ragadi ne tutuula ffenna mu meeting ne tutuula ffenna ne mu mmotoka. Okitegeera ndowooza. Jjajja Ragadi ne mukwatira ne ku ssente ne muwa. Okitegeera ndowooza. Otyo ate agamba temusisinkanangako. Wamukubira obaga agenda China obanga ali China? Simukubirangako Faruku, sikubirangako Jjajja Ragadi ku WhatsApp. Call zizonna nazimukubira direct. N'obujulizi weebuli. Singa bigenda maaso. Ze saagala kubanga mbadde nsirise ebbanga. Singa badde muyimbi mulala nandigambye nti nedda wuuno bw'ati ne respect. Omuntu olaba Shakozi omuntu wajja n'agamba Shakozi nsamba mupiira njagala kusambiramuko mu ngatto zo. Ng'ate naye sigamba nti munafu. Kitegeeza oli wanjawulo era kwadde respect. Naye ate bwe mmala okwambala engatto zo n'olaba nga nteebye eggoolo ate n'ogamba omwana oyo naye yateeba kubanga singa terwali lulungi. Okitegeera okitegeera kati kinnuma. Kati mutuula mu mmotoka mudisikasinga. Twadisikasinga bingi kunfuna like werukola weruti kufuna bwoti byonna nga bwe twadisikasinga ne Jjajja Ragadi mbiina ku recording era kye nali ninze bampa ennaku 7 ne gune backdating nga naye nze gwe bawa ennaku 7 sifunangako ku kipapula tibansuuwinze. Kati nze nasooka nagamba ono balabika nno baagala kulwana luyimba nga ndowooza just bantu ntoli ayiiza kipapula kye baagala kulwana luyimba naye tebamanyi nti bali okitegeera. So Ragadi waaba agamba tomuwanga ku ssente concerning that song ajje mu kamera. Yes. Yes. Miki yajja kujja agambe nti omusajja tampanga kantu. Nze Jjajja Ragadi mukulu wange nansonyiwa because simanyi oba wankyawa oba okyanjagalanga muto naye nze nsaba okimanyi nti nkwagala nnyo nnyo nga bw'okiwulira nnyo. Mwatuula n'okutuula y'ensonga lwaki najja naye munnange era bulijjo mbadde ngamba no bino birabika byali bya bulimba. Kakati we natandika okukakasiza nti bituufu nga buli omu abyogerako Jjajja Ragadi tavaayo kukyogerako. Buli omu abyogerako. Kati ngenda okuwulira waliwo omu bloga bamuyita Davicom ya nga mpulira eddoboozi lya Jjajja Ragadi neŋŋamba nedda wadde mpulidde eddoboozi nedda ŋŋaanye sigenda kukola ki kuvaayo njagala kulaba ku Jjajja Ragadi. Okitegeera ndowooza njagala kulaba ku Jjajja Ragadi yennyini bw'aba yaavuddeyo nimukubira essimu annyonnyole mugambe nti ama bino byempulira bituufu. N'agamba nemukubira essimu nemubuuza oba bino byennyonnyola bituufu teyagikwata. Ani Ragadi? N'otyamu neŋŋamba nno byandiba bituufu naye nga byonna twabyogera. Kati bwe nawulidde bwe nalabyeko nze kennyini era bwankubidde neŋŋamba okay now I'm ready kubanga munnange Faruku luno oluyimba lugenda kubeerawo myaka na myaka. Ragadi mukulu kunze ekitegeeza mu bufunze oli asobola okweya like okuva mu bulamu bw'ensi okunsooka. Na abaana be ne bavaayo ne bagamba oba 10 years to come oba 20 oba 30 ne bagamba sebo mwami Miki Wine twagala otuliyirire olw'ensonga waddamu oluyimba lwa kitaffe nga tofunye permission nti nedda banne nafuna permission nedda bade kiki ekiraga nga ne taata waffe bwe yali akyaliwo yali akubanja yavaayo mawulire
ng'abanja okitegeera ndowooza neŋŋamba no walubeerawo abantu n'oluyimba lukatinza cross ndaba ku tiktok abasinga okukola challenges bannakenya kirungi naawe obiraba kakati neŋŋamba no I need to clear the air si mu respect mpozi nga jjajja Rwagadi yaŋŋambye nti ta voice notes sijja kuzita mpozi nga yaŋŋambye nti tobujulizi kubanga bansaba kipapula jjajja agamba nti mwasisinkana ku Sunday mwali temunnamaliriza ku Monday not at tune. Nze jjajja Rwagadi nayogerera naye for 3 weeks Abudu Mulasa asobola okunnyonnyola bw'aba wa mazima for 3 consecutive weeks concerning that song ne mugamba n'ebya copyright byonna n'asemba ng'agamba no problem ne bwe twali nga twogera mu mmotoka yanga wabula Sulubado ogenda kikuba ne mugamba munnange sino kyenkuwadde sikuwadde nti nguze luyimba wabula nkuwadde in a token of appreciation okitegeera kubanga siina ssente sobola kukwata rights zo kubanga bwe ngula rights kitegeeza oluyimba lo nambe mundu guze kati lufuuse lwange kuba yagamba nti waliwo ennyimba ze yali yatunda edda okitegeera yaziguza sale yazitunda kati gwe ate n'oveeri n'okwata oluyimba tomanyi oba yali yalitunda oba yatukola ki oba lukyali lulwe ate gwe n'otandika ozikola ki anti kati ozikolamu waakawo munnange amazima amatuufu gali nti oli bw'aba ayimbye oluyimba nambemu bw'ayimba oluyimba simanyi oba gwalugula oba oli yalugula simanyi yalugula wabula nze mmanyi nambemu yakola ki yaluyimba yajimba oluyimba nambemu bwankakasa nti oluyimba lwange luddemu mu bigambo bye kati ngende nnoonyesya kozi gwe simanyi ekintu kino kinnuma neno interview Sunday gikoze ebyaddala kinnuma okubanga ntuuse mukusooka nali ndowooza byakusaaga okitegeera the first time waliwo nze nalowooza oba yali influenced by one side oli eyalowooza nti nyimbye erinnya lya mukyala we mu luyimba okitegeera ndowooza nendowooza oba yamuinfluensize kwe kwagala mukubire ne mukubira naye teyakwata bwe naddamu mukubira maneja we yakola ki era maneja we bw'aba naye wa mazima akimanyi tubadde nga twogera Rwagadi alina management waliwo maneja bamuyita Patrick akimanyi tubadde twogera ne be tubadde twogera from that day abimanyi manager so Rwagadi agaana opiikinga ng'olwo amaze okusindikira ekibaluwa obanga tune etandise okutambula tune bw'etandika okutambula nze nayagala nze nalowooza sina kibaluwa kye yansindikira nze gwe tofunanga ku baluwa sina kibaluwa tankubirangako naŋŋamba nti agenda kunsuwinga mbiraba ku social media yine essimu yange ne Jjajja Rwagadi tetwogerangako na ku WhatsApp Rwagadi wali akasente Rwagadi yali akasente kamiki kati omuntu gwe mbadde njogera naye ku WhatsApp oyo bamuyita Patrick Rwagadi nagifuna after esimu eno nagifuna from one TV personality eyatuconnectinga ne Patrick okitegeera ndowooza Jjajja Rwagadi yiino soogerangako naye ku WhatsApp ono zizino message mweziri oziraba zizino nga twogera era wuno zizino gundi missed calls ebbiri manager we okitegeera ndowooza naye kaakati munnange oli bibeeranga byakusaaga naye mudda kivaayo oli munnange Faruku music is a feeling wabeerawo abantu abali attached n'oluyimba olwo okitegeera waliwo abantu abali attached ne Jjajja Rwagadi nga bo bamwagala before even I was born okitegeera yagamba nti bakwata empeta ne bagitwala kamukuba empeta nasirika ate nabyemu eyo naye kati gwe kofuuke ki kamukuba empeta ni yalutwala working sana shiba naye ate mu interview eyo nalabye agamba nebyo nabiwulira before naye ate mu interview ye nalabye ngamba nti oluyimba olwo yaluguza Jeff akati sakozi bukati gwefuuka ki kyakulabirako genda ne luno lugende
gwe kati fuuka ki ogenda fuuka ejjirikiti akooye bwe kiba kyekyonze abantu okuva bagamba nga mutwala butwazi bintu mwami Kyagulanyi ayimba oluyimba oba nakayimba kyakala wala kayimba kaya mentioning oba ndigida kayimba kinako mpeta gwe mmanyi n'empeta nayo ne bagitwala kati ne luno naye empeta nalwo mu lututti mpeta baali lulungi nalwo anti nyimba z'ennungi ze mutwala buli luyimba lwakuba oba jjajja ekimuluma abaziddemu baziwoomesa nnyo kiki olabawo namba emu nze kyendaba kati muziki wa Uganda twala kufuna copyright kyekibaddewo anti kati njagala okiwulirize bulungi twala kufuna copyright etaliiwo ekitegeeza copyright weba teriiwo tebali biwandiiko biruŋŋamiziddwa biyitamu muntu kufuna luyimba ennyimba abantu bazifuna mu ngeri ya Wasseruganda era olwaleero oyinza okuba n'obuzalagadi nti oluyimba waluguza Jeff Chiwa olwakamukuba empeta naye tuwe contract gye mwakolanga teriiwo olwaleero ogenda n'obuza King Saa nti oluyimba lwakankutendereze olwa Misaki lwe yaddamu tuwe ku contract gye mwakola endagaano gye mwakola ne Misaki teriiwo bya Sseruganda era n'ogenda n'obuza Misaki nti owaayi tuwe ku ndagaano gye mwakola ne Dani Mugula ne Dani Mugula yes ne Dani Mugula oba Bruno Kenono wa Kisanyi ekiwulira webisanyi ye Dani Mugula ye Dani Mugula jjajja Dani Mugula yes tuwe contract gye mwakola ne Dani Mugula ne Misaki batagikola ki tagiina obuuze ne Yanga Mulo ne Kyagulanyi olwaleero ne Yanga Mulo ne Kyagulanyi luyimba ki yeddamu akagoma era naye baba tebakola ki naye tagiina kakati enkola ebeera bweti enkola olumu omuntu omala okuyimba n'otoopinga bw'omala okutoopinga otandika olumu okusikiriza abayimbi abato oba abayimbi abali talented wansi abajja abatali ba mulembe gwo olumu okufuna muyo mu luyimba lwe lumu kubanga abayimbi bano olumu bayinza okuba bawagizi bugwe kyotamanyi nga anyumirwa nnyo ennyimba ze kati ngono wagambye nti kuva buto amuinspirinze nga zamukola ki amugoberera kakati omuntu oyo oba omwagala kyova otuuka n'omutuukira n'omugamba kuba yamufuwako ongambe ne chaini bw'aba yamufuwako ne chaini kitegeeza byemu ku inspiring omuntu ogamba nti no ono mugoberedde nnyo ebbanga ki ddene kati kyova otuuka n'ogamba nti owaayi kanziremu akayimba kano boyimpa olukusankaddemu biba byakwageraganya mu ngeri ya Wasseruganda kati wemala byogeraganya n'akakuwa n'okakola ki n'okaddamu era abantu abo bonna bazzemu ennyimba z'abantu bwe batyo babadde bakola ki babadde bakola Kabegula Vito omutujju olwakafeero tayinaawo ndagaano ate nga ye yali n'okufa ndowooza afudde tayinaawo ndagaano eri awo naye era bw'ogenda ku baana be bagamba bwe bityo okitegeera naye bw'oba tunuulidde embeera ya Uganda bw'etambula kati kino kibe kyakuyiga bano bamiki balina ekizibu kye batamanyi ate nga mulina kyegendereza nnyo kati mwemiki muli nkoko njeru wakati mu kibira era olina okwegendereza ennyo akasolo newe kabeerawa newekweka mu mutiko kaba kasisaamu eriiso ne kagiraba oyinza okuba watuukira Lagadi nga mukwano gwo n'ennyimba n'alukuwa nga mukwano gwo n'okumwokyalo n'omwokyalo akasente akataali kasale nga mukwano gwo okiwulira era nakkiriza nti agenda ogikuba endongo bw'omala okugikuba bwe pa neekwata bamwoyooni ne bagiraba kati bino byenkugamba ge mazima wadde biyinza obutabaako obukakafu naye nze mbirowooza mu bwongo bwange ate ntirolowooza amazima bamwoyooni we bagiraba batandika omukubira ate owaayi wakoze otya jjukira lwakiga nti mumuli nkoko njeru gwe kyolina osooka okumanya nti oli muganda wa Kyagulanyi ate kyolina okumanya nti Lagadi wa movement 001 bya mirundi ebiri tebikola ki tebikwatagana nti waliyo abantu abanoonya dda nnumya ntya Kyagulanyi kale yakyannemeredde naye ate abamulinaanye
oba baganda be okitegera kye nkugamba kati yo abamulemeredde atandika okunoonya bye bino ne bawakula olutalo ku dakisi simanye ejjinja simanyi yakoze ontegedde byebyo kakati ne batandika okunoonya baani abamulinaanye kakati we balabira ngo yazzemu oluyimba lwa Gadi nga bamukubira alujjajja mwana yazzemu tuniyo wagimuwadde nagimuwadde ayina endagaano asiina va ku ebyo gamba tonnagimuwaako nze kati nkubulya ebyobufuzi engeri gye bitambula kakati olaba omusajja kubayo na busungu naye ng'alina n'omuseese emabega okiwulira alina n'omuseese emabega tumuyigirize oyo tumuyigirize okiwulira tayinza takisobola ekyo tekisoboka kati ebintu ebyo byonna ebyo bijja bitambula we babigatta kyova olaba ono ali mu katuubagiro kano nze we nasooka okukola pulogulaamu eno omanyi nze nnoonya nnyo okumanya nze nasooka ne ŋŋamba nze nayisanka okuwona naye nagamba nze Mick Wine nga we mumanyi tayinza kuba na busiru bwenkanidde awo kukeera kumakya kudda mu luyimba lwa Gadi nga tayogerangako naye wakiri yandibadde omuyimbi amace nnyo gwe tugamba upcoming yali awo bwatyo twaligambye nti tamanyi biri mu industry kuba upcoming olimu abatamanyi biri muki mu industry afa gabuukira walaba nga kikutte n'agamba alabireyo nga bamukoze eki naye omuntu alina n'ennyimba eziriwo tayinza kubeera mugega to up that extent okukwata oluyimba lw'omuntu okgenda okuluddamu era nze yali my opinion nga tamaze kugamba nannyinirwo okujjako nannyinirwo alina okuba nga waliwo ba influencers abaamuyingiramu okumusobozesa okumuteekamu nebamugamba nti kaakati omulaba ono wetumuteeka wano ono wetumuteeka wano wetumuteeka wano tukola butya bwe tuti olwokuba byakwogeramu bonna abayimbi nga bwe bakola kubanga bakkiriza nti ennyimba zibaddamu ziba za mikwano gyabwe so nga ate omanyi okubagira movement kitegeeza kwefuula ekyo kyolina osooka okumanya okubagira movement kitegeeza butanywera ku kigambo kyo tonywera ku kigambo kyo kubanga wa movement era ayogera kirala ku makya kawungezi n'ayogera kirala mwali mu bbaala kuba omulala agamba oba basisinkana mu bbaala kuba ebintu by'endongo bantu bakyamuka ekyo Faruku nze sinywa mwenge ne mwogeramu nze sinywa mwenge sikosa kitamiiza kyonna am ever sober ate kyensinga olaba nze tuyinza okubeera nga n'abantu nga kale oba political agendas differences weziri but that doesn't make me disrespect them n'abayimbi abamu abasinga banjulira nti nsobola okujja negamba nti nejja negamba wankola bubi gundi naye nga nsoose kubuuzaako gyebaleko ssebo because ekyo kinkakatako kya buntu Katonda waliwo ensonga lwaki yasooka okuteekawo oli nga tanabakola ki nga tanabakuteekawo nze kitegeeza nange nino kyensiga ekyo n'abaliddako abajja okujja basangawo Mick Wine nabo kyebabeera bakola ki kyebabeera bateekawo naye kyanneewuunyisa nnyo kubanga jjajja lwa Gadi yaŋŋamba n'okuŋŋamba kanzijaawo wooli ne interview gye nasooka okuwulira nti nze simukubira soogerangako naye ate ey'okubiri jalaba kubanga oluyimba olwo bwe nali mufulumye baali baluyita Zuwena interview gye nawulira gye nasooka okuwulira ya Davicom amaloboozi ga jjajja lwa Gadi nga agamba nti yalaba bulabi posta kuki bamusindikira busindikizi posta naye posta yali teragana teina naweeraga nti nazzeemu oluyimba lwa Gadi kubanga yaliko Zuwena only okitegeera ndowooza kati envirala za lyrics ezaali mu luyimba ne wayitawo about 5 days wayitawo about 4 days nenta oluyimba olwo the first time nabiraba ku internet waliwo tiimu ng'era gundi olabako gundi wa gundi gundi wa gundi amanya nga be banvuma era jjajja Gadi onansonyiwa kubanga nange nina erinnya ery'okuprotectinga waliwo munne gwe
gwe eyali amanyi ku nsonga ezo n'amusindikira ne message ne bu videos obwaba abamu abava side eri nga banvuma ngagamba waaye ate omusajja oba mukumyeko omuliro nga twabyogerako no nti ngo oli bwanagamba ngo bonabeera ngo gwe no naawe kakati nga oli avumanze bali bavumanze kakati gwe no ono anambemu nakwata videos ezabali nga banvuma nazikusindikira nagamba waaye ate omusajja wo nga bamukumako omuliro okigeera ndooza literally tosobola kukyogera ekyo noono nga tomanyi what went on nze noono kitegeeza kitegeeza bano abakulu n'abakulu bakirimu nga nze nkiyingiramu after 2 days oluyimba lukyuka lufuuka ensonga kubanga in most cases bw'oba osasudde abantu bavuma omuntu baba bapromotinga n'ekirala oli bw'omugamba nti genda ompe muliro oli ajja kujjamu wemule olunaku lumu adde ku bibye ng'okuddamu okumuyita okuddamu okumuwemula olina okuddamu okumusasula kati maybe sente ez'okuvuma Mickey Wine ezaali zikoze eki ziweddeko kakati ate abaagala Mickey Wine kyakoze ate bo ne bavaayo ne ba overwhelming buli omu nga be basinga obuki obungi abali bagamba oluyimba terunyumye nga bali mukaaga abali bagamba oluyimba banyumye nga bali mu bukadde oba mitwalo kubanga challenges ku TikTok kuliko over 5 abakola mu sound naye ng'esinga y'okubeera ennene eri mitwalo 10 oba n'ena eja challenges esimba y'okubeera entono erabika eri mitwalo nga 6 kati akwata nsobi yakuluddamu bubi ya butamugamba ng'oluddamu problem eriruddawo kati simanyi nti walwonoona oba tewamusasula oba tewamutegeezaako problem eriwo eri mu kwefuula kubanga yagamba nti soogera nko na Mickey Wine simanyi oba ono gwe muze gwe oba omuntu gwe yali ayogera naye gwe yali yeekengera nze bwe nawulidde recording z'ono ng'alireragadi zonna sijja zoogerako nga bwe yaganya zimpa naye sizigaba nziri mu simu sijja zoogerako nga bwe yaganya zimpa naye we naziwulidde bayogera ebintu bingi ebisukka ne ku luyimba emboozi yali nnene nga mpanvu ng'esukka ne kuki ne ku luyimba ng'egenda ne mu bulamu obwa bulijjo obwabwe obw'Abaseruganda okiwulira ng'egenda ne mu byama ekyo gendayo okitegeera ng'egenda ne mu byama ebyabwaki eby'Abaseruganda kati kitegeeza omuntu atuuka okunywa n'omuntu emboozi efaanana bw'etyo oba mulyaza amaanyi nnyo bw'ovaayo noga nti sogera nkola muntu oyo kati onti omuntu ayinza okwebuuza Mickey lwaki wali kodinga wali weekengedde the first time simanyi nga bw'onaafuna instincts the first time saarikodinga the second time waliwo abamu bakwano bange nabo bennyini bwe banaaba batuuse bwe baba baagala bigende mu maaso nabo bennyini bagamba Mickey ffe tetusobola kuyimirira ku kikyamu nk'ekituufu weetuli okitegeera wadde overmuch balina amanya but they are respected people mu ggwanga muno bajja kujja boogere ne bagamba nti aha naye jjajjaragadi ne mugamba nno nga tuvudde ku bya pati nti ono wa side eri n'eri side music abantu abamu enjoyi nga babeera be bamu okitegeera ndowooza abamu enjoyi nga babeera be bamu so let's spread the gospel oba the good news oli omu appreciating ekirungi kubanga ekyo yebeera personal decision ye ne mugamba yi jjajjaragadi kiri bweki ne bweki naga iyo bwe twali ku gundi amazima ga Katonda okumulikodinga kuvaawa wamwekengera n'otegeera nti agenda kwekyukira ate ekyo saakirowooza nako nali the time we nali ngenda okuderitinga ebintu bino nagamba
ne voice notes mugundu kubanga mmanyi okubeera nga nfuna rhythm ngoba nina ewantu nenteeka kuno nendicodinga kakati ngamba bane ne voice notes kati ennyimba ze nakola kanzikole ki kambi deleting voice notes ezitalina makulu kanzi deleting oba oluusi n'ennyimba ze nakola edda mukyala wange nyina agamba kati odeletinga byaki gwomanyi like 50 years to come n'ogamba luno oluyimba nalurecordinga bwenti nengamba ate kasita guno omuto ku simu kweguli nembireka nga simanyi nti Katonda anyamba kakati nentuuka neŋŋamba era nagamba ne manager we nemugamba naye mazima ddala singa nabadde siina recordings zino ekitegeeza mwabadde serious nga munsaba miliyoni 3 miliyoni 3 ze baagala miliyoni 3 nti nedda kakati just gwe kale okutukakasa tuweeko ku recordings tuwuliremu bobe nyini nga bagamba bawe recordings tuwuliremu tukakase oba ddoboozi ya Jjajja Ragadi konze neŋŋamba kale enkya katugire nti kale katumiitinga awo kale bw'oba tuyagala zitusindikira tuwulirizeemu awo ne mbagamba kale katulabe enkya katubatuuka enkya nga bw'omanyi omuntu abeerako nga bw'ondaba mu Luganda bakiyita kyebikiro neŋŋamba naye ate bano we baviiriddeyo okwagala okunsiba kati on'okunsasuza ssente kati ate obujulizi bwe baagala okuwulira naye neŋŋamba nemugamba naye mumanyi mugende mu maaso n'ekyo bwe muba mwagala kunsiba oba mwagala kunsasuza ssente nze bye bino ebigambo bye nayogera ne Jjajja Ragadi ABCD ne mbagamba nze mbawe ekigambo kyange I don't want to tarnish Jjajja Ragadi's name. Why? Because I respect him so much. Ekyokulala a blessings nze nze okuyimba oluyimba lwa Jjajja Ragadi it's a blessing era a blessings family yange kubanga bwe bampita kati era definitely erinnya lyange liba lyeyongeddeko ekyo sisobola kigaana kati gwe ekyasinze okuluma ekyasinze okunnuma kwe kulaba Jjajja Ragadi yennyini ali mu kamera ng'agamba songerangako naye nekinnuma neŋŋamba ekitegeeza kisobola okukyuka nekibeera bwe kiti naye nze era mbasuubiza sigenda kurelizinga gundi zino for the respect kubanga amazima gali nti sijja gajjawo oluyimba luno lwa Jjajja Ragadi mumpulya bulungi abitwala mu maaso obujulizi obwo libutwala mu kkooti ati kubanga mbeera nina okwetaasa sina nze gye ngenda kujja miliyoni 3 okitegeera ndowooza ate muganda wange teyalimu mu bino tulina muganda wange n'abaganda bange bangi ate muganda wange yamalira ebizibu byange mu interview eno temulimu muganda wange it was just mukwano kuba yagamba ekimala bamubbye nnyo emiziki gye bagibba bobbi bajja kulanjabule kati wefuuka example tewali ali bwe gabanga gega amazima kubuulira Ragadi omulaba Ragadi ye yakola ekibiina kye bayita NCF National Culture Forum bimu ku bino ebyatachiti bye batachibwako mu music industry ne ba federation abamu ku bamwatachingako nga bamuweereza email aga NCF waliwo gye bayita Yanita waliwo gye bayita ne ya Sylvia Awoli n'okero naye ne bamwatachinga Ragadi amanyi bulungi nnyo ekintu kyakola era nze ngenda kubuulira Ragadi teri muntu aswamu bbako luyimba era tavangayo nakugamba mbwe ennyimba zange bazibbye Ragadi teri muntu aswamu bbako luyimba Ragadi muna sitebona teri muntu asobola kuyimba luyimba Ragadi nga tamulabye tosobola oyo taliyo kubanga y'omu ku bantu amanyi kye bakola tosanganga oluyimba kati abantu bano wammanga babiri kamba kubuulire tosanganga omuntu yaze mu luyimba lwe nga tamunyeze n'ogamba mbu nno teyamulaba wabula yaguma yalubba asooka Ragadi owokubiri Bebe Cool tosobola luddamu olwa Bebe Cool nga tomulabye nga takukkiriza tekisoboka n'omusanga ggulu ng'agamba nze n'oli yaluddamu naye namuleka
tasobola tasobola era osanga yaluddamu aba yakola ki aba yamulaba abo abantu mbamanyi olw'ensonga lwaki mbamanyi nnyo bamanyi kye bayita copyright bakimanyi bwongo bwabwe bamanyi amateeka omuntu gagoberera ku luyimba era bakukkiriza aba akukkiriza kati togamba mbu yali natunuulira saha ng'aluzeemu ne shiba gatulendinga nno nalwo kati intention gye baateekayo okusuuwinga gwogamba tewafuna kipapula ekyo sikirabangako jjajjaragaddi tankubirangako ne bwe namukubira teyakwata bwe naddamu okumukubira manager we yakwata ate awo twadda ku mboozi ndala nga olwo one TV personality amaze obbakubira n'abagamba amaze omukubira n'amugamba Mickey alina ki recordings okitegeera naye kinnuma Faruku amazima ga Katonda muggulu up to now kinnuma okubanga tuli wano tu discussing ate omusajja ya blessing obulamu bwange because me having that song and that song hitting it's a blessing to me and my family okitegeera Jjajjaragadi ayinza okuba afunamu kitiibwa ate nga nayogera naye ne mugamba Jjajjaragadi inze wadde oluyimba luhitinze lutya the copywriting njagala splittingibwemu 50 zidde ku side yo I have that even on recording nti splittingibwemu 50 naye ng'ekyo kyonna tetunabagendayo nsaba blessings zo nenga bana ku luyimba wagimunnyonnyola ne amazima ga Katonda mu ggulu nze Jjajjaragadi bwangamba nti tugire nansemayo nga ngamba no problem yekenyini ne bwe yani nfuluma emmotoka ye yaŋŋamba muto wange ekisooka we bale kuba nampisa ekyokubiri naŋŋamba he was seated in a left hand car nakona ku side nagamba kale kati gwe kikube ebisigadde bindekere akasende n'akatwala sagala considering ennyo nemere nnyo ku ssente kubanga yandi kyetwagala okulaga nti ebintu tebyali bya malusu mere onagamba zira kati zatuuka mu management yagamba akasente bwe yali akamuwa teyakamuwa nti nno balina negotiable price gye babadde bateesezaako nti bweti naye yamugamba nti jjajja kati genda onyene ku kyayi okisegeera kiwulira namwana agamba ate kati byonna byogedde ebyali mu kokoze bwotyo webale nnyo kubanga nze ekyo nakiwulira mu katambi nti jjajja genda onyene ku kyayi nagaya okay na blessing oluyimba kubanga interviews enzize mpulidde zibadde zanjawulo Faruku kubanga eyasooka nawulira ng'agamba nti gyagamba Davicom zaawukana eya Davicom gye nawulidde nti wayogera naye ku Sande ku Mande n'oluta can you imagine simanyi mwasisinkana kafo ki ke yagambye waliwo akafo ke twasisinkana Lugogo ku Cafe Javas nanvuga namu ne twetoolwa ne tufuna etupaakinga okitegeera ndowooza jjajja naye kati kamala okubulira katono nnyo bambi tosobola kuŋŋamba tosobola kuŋŋamba nti omuntu azze nti oli najja n'agamba nti Mickey mbadde nsaba kuddamu oluyimba lwo lesse oluyimba lwange olwasinga okundeeta ku maapu ya Nnimba okitegeera ne tumugamba nti awo oluyimba lwaffe tetulukuwadde olwo twaluteekamu ssente nnyingi nti kale ate nenkwata ne tumumma oluyimba ate n'akwata ssente n'azituwa nga tumwebaza atwebaza ffe kumumma luyimba oluyimba ndowooza we lwaliyitinze ebizibu we byavudde kuba oluyimba luno lutambula luli mitwalo tetuwezeza 3 YouTube kanimagine katate wala Devi kyekiriwo ndi wano ne Mickey ndi wano ne Mickey Wine gwe yakola interview ne Ragadi Jjajjaddi yali agamba ki Jjajjaddi ne Mickey nakubironi yebulankanya jjajja nayogera naye ng'agamba Mickey yamusanga iziti kifuba nange nkyerabidde n'amugamba jjajja nyumva ennyimba zo naye singa obanzira mu koluyimba lumu ne boogeramu awo jjajja agenda okulaba oluyimba ng'alaga nga omukulu alutadde akola obugera bwe yali yayogera ye ne mubuuza ekiratu wamuwa olukusa n'aŋŋamba naye nga wetwayogera ne mugamba singa abaawo entegeeragana yenna omwalo ngaze kwetondera wayinza okubaawo enkyukakyuka ebaawo
nangamba singa abantu ukidde person twogera kwa muyimbi nange ndi muyimbi ate bavubuka bato tusobola okuyita mu process kuba sirina sere neetaaganze newakolayo okumusonyiwa Karate ekipapula kyakimanyiiko kyali kya Ragadi ekipapula eky'okumusuubinga Miki. Bajjajja be bakikola era jjajja byonna yaga biri mu mateeka era banga bagenda kugonjola nsonga bateekeddwa kugenda mu mateeka bombiriri. Kale neyanziza kati David Ragadi ye yasisinkana Miki ye yanoonya Ragadi mu kifo kye Ragadi kye yali agamba. Jjajja yagamba Miki yamusinkana naye yasooka n'amusinkana oba yasooka n'amusinkana obanga bagenda China oba Miki yali agenda e China oba Ragadi yali agenda China okyo sijjukira bulungi naye yasooka n'amusinkanako ng'omu ku bba agenda China. N'addamu n'amusinkana ku kifaawe jjajja nga waali akirinza ali ku bidde. Ono n'amusangawo. N'amusanga ng'oyinza okunyonoosawo omuyimbi munno ne munyumyamu. Jjajja nga akirinze. Jjajja yali akirinze ebyengoma jjajja walabeera okukiringa ng'ali busaabala. Abaali awo nga Miki atuuse. Muno Miki mwajja atagalatagala mwatanywerera kamwokya. N'asoma wiikendi jjajja banyi Miki atagala nnyo. Baayisebo. Why? Gwe yasisinkana Ragadi ye yajja wooli. Kuba kati owulira gundi agamba wamusanga akirinze. Ebintu bino biruma naye nga bituufu munna bibeeranga gundi. Ne lugogawo basobola okubeera ne footage kimanyi kamera zaabwe zikuuma footage ng'ajja era ya parkinga nanninda ku mulyango gwa Cafe Javas nenzija ne neetooloola nentuula mu mmotoka ye ne tusimbula ne tweyongera mu maaso. Ate oli yagamba ekigambo kimu NRM kitegeeza kwefuulafuula. But this was not between NRM and NUP. It was between kubanga before nga parties tezinaba kubaawo okitegeera obanga sinaba kuzaalibwa na kutegeera byabufuzi bya ggwanga bino nali muyimbi nasooka kubeera muyimbi era ne jjajja Ragadi okitegeera nze okumumanya saamumanyanga muwagizi wa NRM wabula namumanyanga muyimbi era namutuukiryanga mukulu wange abatusooseewo mu ndongo eno. Golowooza ani kyekiri emabega w'ekintu kino we Ragadi mba mwayo aye n'amala n'afubutukayo n'asaba n'ayagala emiliyoni 3 emabega wano tewaliiwo because oyinza otunuulira Ragadi naye nga kubanga kye nali ndowooza nti okke kale tugambe teyanzikiriza ekitaliiwo nti kye nali nsuubira jjajja Ragadi nga bwe twali twogera ku ssimu tukunkube n'agamba muto wange ate gw'osaba otoola osimanyi oba okitegeera nti ate gw'osaba otoola ate oluyimba nalabye walutadde. Siddangamu kwogera na jjajja Ragadi bye bagamba nti namiitingako jjajja Ragadi omulundi ogwo ku nsonga eyo era ye yajja erugogo we twali tutudde sinze nze namusaba ngende musisinka n'agamba no bwe kiba nga kiriwo ekiri kanzijaawo akasente we kaba wekali kanzije kankunoonye ndi kumpi aga Katonda mu ggulu. Naye waliwo mu w'amagezi alimu ow'okusatu. Sikulimba kubanga twali okitegeera bano baali okke noli teyakinako oli bamuguzabuguza idea yamugamba akavubuka kati waliwo yatema omutama n'aguteekamu kati waguteekamu n'alaamirizaako kati okulaamiriza ono ne bimukwata. Omanye entalo zino wetegerezanga nnyo ekiri emabega w'olutalo. Ragadi asobola obeerawo wano naye ng'ate naye kati ekisinga okunnuma nti singa tugenda after oba funa nyambako bafune kameza akabali gake tekamusaze bafuneyo kameza wali eri oba mugundi no kakali bakateeke wano wano babaawo n'ebyokulya iyo omuntu bagamba olugenda enjala terudda bafaananya ab'emunyonyo naye nga Miki ekintu kino
kati bo bagamba what next goze ku clearinga nti bannange tebayonona linnya lyange Ragadi nayogerako naye ku nsonga ABCD. Yes. Era ekisooka nze nsaba Jjajja Ragadi ansonyiwe ekyenjogedde ekimuyisizza obubi. Ne munnange nga Jjajja Ragadi bwe yavaayo nga a protectinga bateeke wano babali lekaawo nga alaga obutali bumativu. Munnange naye nga kyeyazimba ne tukyegomba nange kyenzimba kakati ate mbeera saagala kuvaayo nti olina omulala asobola okuvaayo n'agamba nti olwo oluyimba Mickey Wine lwe yayimbye lwange olaba bwe kikonectinga ne kino ne batandika okugamba kitegeeza Mickey Wine buli jjabba bubbi nnyimba z'abantu. Munnange omuntu abafaani baffe bali so vulnerable oli akukyayirawo okitegeera nti akasajja ako kantama n'ogira oluyimba lwamu n'obwongo bwamu obwo bwali bwongo bwa Jjajja Ragadi with due respect. Naye ekituusizza wano nti kubanga munnange mwabulamu obwerufu Shakozi nti mwabulamu obwerufu ate nga nze najja na mukwano era Jjajja Ragadi singa yangamba Mickey togeza amazima ga Katonda mu ggulu. Kati erinnya Zuwena ate ddyo kuba nalyo nawulidde nalyo problem wakwata erinnya Zuwena waliwo amanya agaliko copyright obambo obaali oprovokinga no sisobola lwaki ne Namata nali mprovokinga nyimba enyimba nyingi nga mulimu amanya Zuwena waliwo omuwala gwe nali nafuna nze nali muyita na Zuwe edda eyankuula nga bwe biba bwekuba kugenda we twagenda ne ka club bali bakayita is it stick out yes edda nali twali twakamala n'ebibuuzo bya senior 4 kati nga bw'omanyaawo bwana mutandise okwerimbalimba kakati naye nga ye ku ssomero bwembasi bw'oba tetumwogera ku byakumugulya byakulya kumuwaayo pocket money kumuwaayo gundi awo tewabeera mukulu wange bw'ajja nankyalira ku ssomero olwo omukwano gujjira mu 18 okyegetambula ne bwe twatuuka ku stick out ne twalinnya ka boda bwe twatuuka n'alaba waliwo omulenzi yali wa senior 6 bwe twatuuka ku stick out kwegamba nga tugize ka get together abaali ba candidates after papers okimanyi Zuwe yandekaawo n'agenda n'owa senior 6 kyokka nzaamututte nzaamuyingizza gye biva okitegeera kuba baadde bagamba lwaki toyimba ku mukazi wo gw'obeera naye waka ate ye teyannimba ŋŋamba anti ate owa banjo teyannimba era nze nayagala kuteekamu right information. Jjajja Ragadi yayimba muwala nkuguddemu kati ekitegeeza buli muwala aveeyo avume Jjajja Ragadi amugambe lwaki wayimba ku muwala kubanga abawala bangi nti erinnya teribeera limu waliwo Catherine waliwo Imelda waliwo Rachel waliwo Ani okitegeera ne Zuwena era linnyange eri abalala okitegeera so saagala bantu oli aveeyo akiwe importance okitegeera ndowooza kubanga mulimu mu luyimba olwo mulimu ebigambo bingi kyogamba information yo gye nayimbyeko teapeninga kubanga nze buli omu bantu bangi ne kugundi waliwo boolaba gwegenda ku YouTube Diamond Platnumz alina oluyimba baluyita Zuwena kyogamba naye yayimba kwono radio aluyina yayimba kwono naye olwa radio lwo lwo yayimba ku ye simanyi naye maama okisekeera kakati nze it was a true story ate radio alina na bbiri kwega kati olaba kuba alina lyo olugamba Zuwena kale n'abana kano Zuwena lwaki tonteeka ku minzaani Zuwena nopima nolaba yagadde kwaga nambe mwe yagadde kulima mu kanyu nze Zuwena owange yanzira bubbi ne mukunja alina olwa Zuwena mukunja mukunja atasera olupya
ate yaluyimbye mu Luswahili na Luzungu nno kati tawena. Tokwata migati gikola ki? Hiti. Ayina n'aka protest vote. Hiti sebo. Naye nga kuba abalala ne bagamba nti Miki tewali kiwayongera kulimba lwa musajja nga lwe lwali we walugira. Ate kati Zuwena yalimu. Nina ne bye najjamu ne sibiyimba. Kubanga oluyimba lwali luwanvu lulabika lwali nga mu ddakiika 6. Nze nalusaminga apo nenduza mu ddakiika nga 3. Okay. Okitegeera ndowooza. Green Daddy yagamba nti Ragadi tatawaana okusuwinga Mickey Wine because Ragadi is the king of sampling. Green Daddy. Ebyo bigambo bye. Green Daddy yataddeyo. Yagamba Ragadi ye kabaka wa sampling. Yageza n'asuwinga Mickey. Bw'okyogerako ki? Ebigambo bya nze nasiima luyimba lwa Jjajja Ragadi with due respect era ne mukubira naye atapinga muzabalala yali asampolinze keza abalala simanyi omanyi nze nabuuza Jjajja omanyi Jjajja oyo mukwano gwange Mickey Wine lwakoba obuzibu nze Jjajja oyo mukwano gwange naye nze Jjajja we namubuuza ne mugaa Jjajja owandiika ennyimba zino ng'ozigire naga nze mbeerawo ne mpulira ekintu kyange nenkireeta naye Ragadi simanyi nti oba asampoli oba sikirinaako bwino naye nze nazuula omanyi kyenazuula ku Mickey ayagala Ragadi nga bw'okiwulira era ne bino nga biwedde nkubulira amazima sisobola kumukyawa nebino nga dewebiri sisobola kumukyawa era singa nali nakikola mu bukyamu nandibadde nekweka bwekwesi nti oba nkubira amasimu n'agamba nti nakubira Mickey nga simu takwata amazima ga Katonda nakubira Jjajja Ragadi mugamba waayi Jjajja bano kabadi tukaleke ka kupromotinga luyimba oba bituufu tiyakwata simu kati ekyo nentyamu nolowooza nti oba naye era musuubiza sisobola kumukyakyo oba olaba namba emu yaŋŋambye mpa ku gundi ezo kale mpaako 2 ne mugamba taata totawaana kati sente akyazaagala oba just kyesimanyi egwe ozze kiriyalinga okusinza ate ekinzijeeyo kugira ku kyenawulidde Jjajja Ragadi nga neegaana okitegeera ndowooza kubanga balooya tebankubirangako naye ate nawulidde agamba ebintu biri mu balooya naye kaakati nga nze ndaba gwe basuuwinga sikimanyiiko nti bansuuwinga kasa waliwo abaaliwo ba Budumulasi bale Vixen baabirabako so kati ndowooza bakuwa ennaku 7 tezaggwako guweze mwezi kati nze kyentegedde kiraka ssente bw'afuna kasente kanto yakalipootinga mu management ndowooza neeraba nga tune simuwangako ssente za management nze nakwata Jjajja Ragadi kiringa bonakwata mukulu Shakozi olaba Shakozi oli YouTube kubanga akafaananyi ina omwana gwe inspirinze najja n'agamba waliwo interview Shakozi yakola njagala kukozesaako ngirewo nti najja kangeza oba n'akwata enkoko oba najja is a token of appreciation ne blessings zo kubanga kitegeeza bwakuwa ekintu n'okisiima kitegeeza agenze n'emikisa kyemmanyi Jjajja Ragadi okusiima akasiimo kange kitegeeza lw'ensonga lwaki oluyimba luno lwafuuka bwe rutyo kubanga nolutandika butandisi nze nakati olaba tukola emirimu gino ba TikTok abaani batemamu bunani bolekala ki ne bateekako ekyo ekintu waliwo abantu era nze n'abako omwana olumu eyali awere nemba nabo nimugamba bona akola ki kubanga kyekimu ku kikakasa nti ebintu byo birabiddwa era bisiimibwa era ebera respect olaba Mickey omuntu asobola okujja Mainbox niwe ziba TV ezo nga nakoze interview nga yabadde ennungi owa TV najja mainstream n'aŋŋamba Sakozi tugenda kozesaako kuwaakawo omu TV abakuwadde respect era sisobola kuvaayo nefuula neŋŋamba abaabukedde mwakutte waka wange ne mumukola ki kati omuntu yazze Mainbox nenzikola ki nenzikiriza n'ekirala baka bamukumyemu akaliro n'ekirala kyawulidde ayogera kubanga nze analyzinga interview ye
yagambye munaye kati omuntu asobola okuvaawo awo oluyimba ne lugenda lukuba 5 million views kati ekitegeeza nti singa terukuba 5 million views tewaba na buzibu niyo obuzibu bwa luyimba kukola ki kuyitawo ate nga nze nali ngambye jjajjaragadi era okumukubira n'atakwata one of the things bye nali era njagala okumugamba nti nga nsaba email ye nsobole okusplitingamu nze nina ennyimba nnyingi ezinsavinga okitegeera nga zinsasula nga sente zange zigendayo ku akawunti naye kaakati ng'era bwe twakola bwe nayimba oluyimba ne Levikson n'agamba luteeke ku gundiyo luteeke ku gundi nemugamba okay ne bwe mmandu teeka wange nze nakola luyimba na muyimbi munnange okitegeera it's a blessing it's an honor nti bwemba ofuna ku ntuyo zo nange nga nfuna ku ntuyo zange era ne tu splitting munagamba nedda kati olwamalira Levikson n'agamba tiyinga newunyiza mwana buli wenkola n'abayimbi ennyimba ezisinga bazitwala kasita lumala okugira agamba saagala kukola ki saagala kumanya nti nagamba ffe tuli ba Luganda naawe lugire gundi yo kubanga YouTube yange baali bagitwala nagamba ne YouTube yo naye esobola okukola ki okukula ne mugamba ngenda duteeka ku YouTube ne naawe luteekeyo kubanga kino kiyamba ffenna many years to come ojja okulaga abazzukulu bo okitegeera ndowooza kakati nga gwe mukwano gwenkikoleramu yagadde namulawanga akola ida situdde abayimbi bangi n'aleeta kamiliyoni n'aleeta pia pounds n'aleeta babebe ku era nze omu ku ba blessings ababadde bamwagala alese bani mwa mutandise kukola ki kubba bubbi bintu bi yaleeta bani ate yo omwa musule kuji mu yaleeta bani yaleeta bakamiliyoni paruko ndeka mwana interview eziri sebo ochegeera a blessings abayimbi bangi kakati webibanga mutandise Bebe simanyi naye nganza ate etafalira etafalira akamiliyoni manyi nnyo mu Bebe Kulu okusinga Mulagadi simanyi bulungi yabimanyi naye nga ye Kenzo otera omukubira ku simu kuba kati essaawa zino omusango twandibadde tugitwala mu federation n'ebisootinga siwe kiri nambi federation natuka kusootinga omanyi lwaki federation erina kusootinga ng'ebintu biriko copyright abwe kiri ng'ebintu biriko anti copyright tubitwale wa Kenzo tunywe kyayi nga tannawola ensonga tuzitwale wa Kenzo omukubirako Kenzo kyali wange Kenzo muganda wange kayimba ki sina kayimba kinamu kano si yaleta Kenzo twayimba naye akakati nze okusinza bwendaba oba bwe nalaba kuba twabeeranga awo ekibuye nga Kenzo ajjaawo bagiyitanga oba Sandisi ng'alina tune ki akakayimba kayanimba ke bajjanga nako akono kayanimba kamaze kakuba noono kali kono simanyi anti ze gambye ke yajjanga nako mikire kali kako ne tukayimba ne Kenzo ashuria no sikutya munangenze naye bombi bakayimbanga no yakayimbanga olumu nga bayira ku stage bombi olumu nga umanyi nti ndo bali bakagoba bayiveni omwa apalire no mulatali ngera buli omu wabeera ke yesigamako kali kalungi ndoza amukubire ku kali kahiti ndoza amukubire ku simu nani Kenzo no muna yakula tumugambe ensonga zino kubanga ati Kenzo ye president Kenzo mulaba si president wamwe Kenzo si president wamwe abayimbi nze si president wange ekyo nkyogera muganda wange naye si president wange lwaki bikubanga sina ba subscribinga mu kibiina ekyo federation tobiri mu federation ate gwe wali ondabyeyo nedda we can agree to disagree oyinza okugamba nti nze nsobola okwambala essaati eno nga gwe tosobola gyambala nompa ensonga zo lwaki tosobola gyambala naawe nompa ensonga zo lwaki ozambala so sinaba kubitegeera bulungi tonafuna bikunyonyola bulungi okitegeera ndowooza togendangayo binyonyoka kati ayagala kusange wabikunyonyola ye problem kyogamba buli eyagendayo yaba musanga eyo jam session ebeerayo nja kufuna akadde ensonga ezo nzitunulemu yandibadde kwasaganya neyita jjajjaddi neyita Miki
ne bateekawo ne bagamba bannaye ensonga zino zive mawulire muli bayimbi mwenna tuli busy bayimbi balungi tuli busy tugoba bali busy bagoba copyright Kenzo Firebase atyayo gwe to subscribinga ku kibiina kye kati kwegamba mwira amasimu wegali kati ndowooza kwata essimu okubire ku jjajjaddi mukitereeze ekintu ekyo nze nno just nvuddeyo ku clarifyinga bu clarifyinzi sikusikana jjajjalagadi muguwa era kyovula bamwetondedde nti bwe mba nina kyenjogedde ekitamusanyusizza ansonyiwe kimusuubiza nti sisobola kuta bujulizi bwonna mpozi ng'ebintu byescalatinze yes kubanga nange mbeera nina okuprotectinga erinnya lyange okwetaasa ne kakapa ne bwoba okatadde mu nsonda ng'okakuba waddekako kamaliza kakutaagudde naye nga tekakutaagudde mbu kubanga kabadde kaagala kutaagula abula kwetaasa nti bwe kabuuka ne kakutaagula ojja kukavaako okole ki ogire if it's okay nze njagadde kugira public bakitegeere nti naye ne bwe kiba kisigadde wano it's all good kati miki tumalirize ki ekiriwo kyekitambula project ki project ngenda kutaayo n'oluyimba olulala simanyiwe mumbuulira ndutadde kubanga na projects nnyingi naye n'olubadde lukyatambula njira nindako ndaba ng'oli anti bali bangamba sina teruwezezza mwezi just luwezezza lulabika luwezezza ate ndaba lutandika butandisa okutambula naye ate luno lunsiiwa olulala olina olulala lwogenda ziri nnyingi nyimba nga 15 kati zinsiiwa kati simanyi oba olwo lwani weekukuutiriza ku muganda wo kati nayimbye lulwe eyinza abiddamu nembiwoomesa kati olaba naddamu lwange ne luddamu ne luyiitinga buto kati ekyo kibayita omukisa gwa Katonda okitegeera kati November tulinayo concert no concert ngenda girangirira nga eya muto wange ewedde nali nategeka nti buli September kubanga muri birthday ya first born wange era nali njagadde nji mu dedicating ya ngabo na mu dedicating eri kakati nensalawo buli every September nga atandika the first weekend of September mwema nkolera ki concert excuse me naye ate muto wange najja n'agamba nti agenda kukola mu August nga gwako kakati nga ate muto wange first concert ye sisobola kulanga sho nga naye alanga ekyo gubeera mutima mubi nnyo okitegeera ne ngamba no era yange saagala gyogera nako kati njagala eyesooke gwe nga 29 musobola okugula tiketi wonna weeziri ku ewa papas emakindye weeziri ekamocha ku Firebase weeziri osobola n'okugula ku Momo nange ku gundi yange nja kubeerako n'ekirera nga mbalagirira agenda kumpa details zonna endala kubanga neggulo twabaddeko nga tulina tickets tuli mu kutunda naye kakati njagala abeera eri nga atunda nga nange ndi eno nga mutundirako for a better concert kulikeyo ewale Vixon wamulabye Miki namulabye nga banekedde mu masuuti watulabye nga tumema bumemi obadde olina kyobuuza kukukiikanyambale galubindi zange mwakubye wali Vixon embaga yanyumye kati nange ndowooza mpasa omwaka guno ogutandika oluva mu concert batuukiriza akagero kaabwe nti omuzira wafiira tewaba nsiitaano era ffe tuli bazira otegeeza ki ate munnaye omuntu abeera erimba ebitibwa bajjeno bammeeya okulaba nga yamalidde mu bamiki tewali wadde nsiitaano munnange abantu abatamanyi Vixon anoonyerezeeko omuzira wafiira tewaba nsiitaano simanyi naye le Vixon mbabuulira amazima nze mu bulamu bwange sisangangako muntu walinga le Vixon nti bwayimirira ku kigambo kye teyeekyusa le Vixon bw'aba ayagadde ayagala bwe muba musaaga muba musaaga bwe muba munyiize muba munyiize ate ne mukisootinga ne kiggwa kakati omuntu oyo
era mwebale mubeererawo nga bwe bagambye nti Desire nti Levikson yafunye omuntu ayagala kati nze Desire nali mulaba nga naye nga twesanga ng'era bayimbi naye ate Levikson ye mbaddeko naye kati ate nze ayinza okugamba Desire nti ate Levikson gwe wafunye aga Katonda ofunye eggolo kubanga Levikson ayaayaanirwa okitegeera muvubuka ayimba bulungi siwantalo afaanana bulungi ayina mu ssente okitegeera si muyaaye okitegeera ndowooza kati onoonya nekyokyawa ku Levikson nekikubula Levikson yayagalika talina buzibu Levikson yayagalika talinaako bwewakwatirwa bungi era kyova olaba gwe oyagala okumanya ebyama byange n'obwakatiro obuliwo tebumukuba tewali kimukuba kiri awo nayina okubeerawo nalina mulwadde nemmira eddagala erinjampinga nempona nga nina okubeerawo so it was a vibe era tubasabira bagende bonna mu maaso eyange tennaba kati yainspired Nyanzi twali gwa chairman n'ogwa Bobby eyo no tunagirabako eyayawe tetunagirabako byali biramu naye birebe mabega eyo mabega byafuuka mu munnaye togenda kuyingira ggulu ogenda kuba oyingira ogamba birebe mabega oddemu twabikyusa dda naye babyaba bitya ate nga wali wafudde dda ate nga jikira wali tofoirawo no life is a journey life is a journey nti wabeerawo olugendo lw'otambula naye ne Katonda ng'akugeredde olwo lw'olina okukola ki okutambula kakati I believe kati ntambula olugendo Katonda lwe yakola ki lweyangerera njagala okola ku mbaga yayawe tuli ku right track baaba yawe bagambe baagala mbagayo aweza bakiggale nali manya bakola agenda kiggalira ddala tumala bosi ate ng'oleta yawe yawe ajja boy ajja kuggwa ate ye ayinza n'okubeera America naye kati Dr. Bosi agenze mu bakadde oba kati Dr. Bosa yabadde ku shuwa omukyala gwawasizza takyayina wadda awangadde naye yabadde agenze mu bakadde oba yagenze mu bakadde ekyo kye bayita obukakafu yabadde ali ku bukakafu yagenze mu bakadde kati bamwanjudde batya mbakadde be ne bamuwa bamwanjudde baga bampozi banjula batya ngozze nti tukulese mu bakadde nkwanjula mu bakadde bange n'ekino ekisajja obedde sinaba nakutegeera kati palukundekeye mukinyumye babiri kati sigiriimu kati ate baga ndese mwana mulenzi ono mwanjule mu bakadde bange kati awe wabeere obuzibu buzibu ki bamwanjudde awo kyekyalemesa King Saha kubanga oli yali yakyakalanga ne taata w'entebe panemundekenze era yagalanga nga tugende waka ekizibu ye nga atyayo ne taata wa kyentebe ntwala omukisa guno okulisa Dr. Bosa webale kutuukiriza buvunaanyizibwa obw'ekisajja kikulu yes okugenda mu bazadde okerewa ku kirongoosa kugenda mu bakadde omuntu ozuukira wonabira amaaso toyinza zuuka ku 11 n'ogamba ndaba bwakeddera bunatera noziba sijja nalaba bibagatta ku 9 yabadde akyala yabadde embaga anti kati mbuuza ekibuuzo bw'ozuuka ku 12 ez'akawungeezi ogamba bunatera noziba sijja nabya amaaso nja nabira ddala nkya wozuukira wonabira amaaso awe yazuukidde n'omukisa osanga n'omutuufu yamuprovinze this time omanyi munnange n'ebintu by'okuduma si byangu ebintu by'okuduma kubanga otandika bw'odumaaduma ennyo
n'obukola nnyo otandika ate okubeera nga olinga gwaliko ekizibu. Dokita oyo mukyala tabadde naye. Asimanyi. Kyogamba yabadde mupya. Samutegedde. Baba yabadde mupya kyenneewuunya nze mbadde ndowooza abadde naye. Nange Miki yankubiranga ngamba. Yabadde mupya. Balokondeka mwana. Ana mwebale ddala. Nikisibula abantu. Naye kati olaba omuntu ali mu sayizi nga ya dokita. Omukyala we omufuna abantu basaana mubuulirira. Gwe nnyini obeera muzadde amubuulirira. Nambeemu kisibula abantu. Ne Gashumba kye yakola. Yagamba nze munnyonnyola. Emboozi ntwala disclaimer okugamba nti emboozi eno sigibaddeemu. Ebadde ya Nambeemu ne Faruuku. Nze mu erezing ewombeere nga mu nsango siriiwo. Naye nga ntwala omukisa guno okwebaza mwenna abatuwagidde all the years. Munnange mwe mutukipinga nga tugenda mu maaso singa simmwe singa tetubeerawo. Miki wagula ettaka ddene. Mwebale kwagala music waffe. Mwebale kunjagalira abasajja bano. Mwebale kunjagalira abasajja bano. Naye wagula mpulira bagamba maama yali mugagga nnyo. Oba yagula byalo ne mutematema. Fene buli mulaba n'ebiyembe parking giraba nnene nnyo. Amapeera gaago. Ojo maye tali parking. Owai ya matema Bagala video. Wale mwebale.